bagamba nti ezziga ly'omusajja liva wala, naye muganda wange omusajja bwatuukira okutonyeza ezziga manya nti ennaku emutuuse ku mutima ne ku bwongo ne mu busomyo wonna. Naye munnange abagagga ab'ebizimbe bali kukyokya mu Kampala, bali kukyokya. Si be batugamba nti ebizimbe balinako ebizimbe 30 oli abeerako na kimu oba 2 3, ebirala byonna birina be bakwekerera. Kitegeeza nti abagagga bano nabeera bayambye nnyo abantu okubba eggwanga lino, nga bazimba agazimbe bakola batya sente z'omiwa omusolo. Naye munnange mu bunkenke obwo n'ennaku ne ku kyokya kwe batudde, munnange kasajja ow'omu Kisenyi URA emubanja obukadde 7. Kati ate yeyanga bwe musobedde eka ne mu kibira kyakoze kukaabawo bukaabi, akabya obukaabi. Sajja omukulu okukaaba nsanga akaaba, naye nga tewali kyakukola yadde n'akamu. Ebirwadde bye bibaluma nga balemye kunsaba nnamba wano ya omusawo waali nno waddala. Omanyi nze kasulaba nga nemedde nnyo ku kintu kono. Musawo ono enjogera gyenjogera yekukakasa, nsobola okulanga ebintu bingi nnyo, n'enjogera gyenjogera ku kintu yekukakasa. Omusawo waali gwe bw'oba olina ebirwadde ebikwatagana n'omutima, mawuggwe, ensigo, kansa, kisinzira kikuwali oba prostate cancer, enlargement ya prostate, abalina obuzibu mu mbuto zaabwe, ebyenda bisobola okubeera nga munnange birina ebizibu, olutu olukuluma terusalako, omutwe gukuluma tegusalako, abalina ensonga, tugeze complications mu nsonga z'ekikyala, munnange era omusawo waali. Uganda Talaaji gujjangu buzzi wano ku nnamba yange, namba zange zemumanyi obulungi, okuli eriko esembyayo 15 n'endala esembyayo 73. Nze nkuwa ennamba muganda wange y'omusawo, era bw'anaakunyonyola ojja tegeera nti mutuufu abantu gye bali. Kakati abagagga mu kibuga balina ebirwadde, babeera ku nnyonyi bwe batyo, badde eno badde eri, obulwadde nga bukyali buto paka munnange bwe bumulumira ddala, nga yanyumirwa kimu kugenda Bulaaya kumujjanjaba n'akomawo bw'atyo, naye ng'ate abasawo babalika wano abali talented abaddala. Kakati munnange obunkeke bwe muliko, ekyokya kye mutuddeko, ebirwadde bigenda kuttuka mweyune. Munnange omwegezi wa URA Robert Kalumba akakasizza nti URA etandise okweddiza akawunti z'abagagga n'abantu abalala abazze babba omusolo, ekitongole kyesasule okutuusa munnange nga amabanja agababanjibwa gaweddeyo. Munnange Kalumba atutegeezezza nti URA erina akawaayiro mu ssemateeka akabawa enkizo okukwatagana n'ebbanka olwo ne beddiza akawunti z'abantu ababanjibwa ne babawa ensimbi zonna ezisangibwako ku akawunti ezo ne baziggyako. Kati akawunti 400 munnange bazirondoola, akawunti 400 ziri mu kulondoolwa, omuntu agoyingibwa aterekewo akasente, ojja genda okulaba nga abagagga abamu sente baziteeka eyo mu miseguusi. Kati URA erina akawunti ez'abagagga n'abantu abalala ezisoba mu 4 zeerondoola zegenda okweddiza, era olubannyinizo bwe batyo basigale nga bawoloma. Ensonga nno yakuba nti bannyinizo tebasasula musolo era nga guli mu buwumbi. Ensonga zitutegeezezza nti akulira URA John Lukoji musinguzi ali ku pressure y'amaanyi, ayagala kutuukiriza tageti ye ey'okukuŋŋaanya tiriyoni 31 n'obuwumbi 98 mu bajeti eya tiriyoni 72 eyayisibwa mu mwaka ogw'ebyensimbi guno. Kati URA eyigga buli kasonda awava omusolo nga wabadde wazibikibwa. Yensonga lwaki munnange n'enkola eya electronic fiscal receipt invoicing
Solutions eya EFRIS abasuubuzi gye baali baagala General Museveni ajjewo egiremezaawo kubanga gavumenti yakizudde nti egenda kubayamba okumalawo obubbi bw'omusolo. Eno y'ensonga lwaki URA yasembeza amatabi gaayo mu Kampala wakati okumpi n'ekikuubo abasuubuzi bonna abatannaba munnange kwewandiisa ku nkola eya EFRIS beewandiise kubanga yafuuse ya buwaze nga atagiriiko wakusibira mu kkomera eruzira oba munnange okusasula engassi oba okukola ebibonerezo byombi. Kigambibwa nti General Museveni munyiivu nnyo kubabba omusolo n'obuli bw'enguzi obuli mu bitongole ebya gavumenti omuli URA. Y'ensonga lwaki yataddewo akakiiko aka State House Revenue Intelligence and Strategic Unit akalondoola enkuŋŋaanya y'omusolo mu URA ekyongedde munnange ekitongole kino amaanyi okuyigga buli muntu yenna eyeebulankanya nga tasasula musolo. Kakati munnange abagagga bwe batyo batandise okubeera nga babuna obufoofofo era URA yazinzeeko dda akawunti z'abagagga. Kati omugagga Festo Kasajja si Kasayija wabula omugagga Festo Kasajja ono nannyini bizimbe okuli Kasajja 1, 2 ne 3 ebisangibwa mu Kisenyi ne Nakivubo asattira lwa URA kweddiza akawunti ze nga entabwe eva ku bbanja lya bukadde 700 URA zeemulumiza nti zeemubanja mu misolo. Kigambibwa nti URA yaleetedde omugagga Kasajja ekipapula nga kiriko obukadde 700 bwazze tasasula mu misolo okumala emyaka 2. URA ku akawunti kyeyeddiza yasanzeeko munnange obukadde obusoba mu 4 n'ezibowa ekyalese omugagga ono mu maziga naye abeera mugagga kyo yakabira obukadde 4. Nange nkibu omugagga gubayita omugagga atakabira bukadde 4. Kakati munnange Festo Kasajja agambye nti URA okweddiza akawunti kyamukubye wala nnyo kubanga munnange emisolo gyonna omuli ogwa property tax ogwa KCCA income tax ne rental tax ogwa URA abadde agisasula bulungi nnyo buli mwaka era lisiiti zonna aziraga nga bwazze asasula zonna zirina nga tamanyi munnange ebbanja eri obukadde 700 gye lizze munnange liweramu era ensonga azikwasizza looya we badde manyi azikwasizza Mukama. Omugagga Mansur Matovu Yanga ono munnange alira ku nsiku. Omugagga Mansur Matovu Yanga nannyini bizimbe okuli Nabukeera Plaza Namaganda n'ebizimbe ebirala. Yanga alina olutalo ne KCCA emubanja omusolo ogwa property tax obusuulu bwaze munnange tasasula ekireetedde KCCA okuggala ebizimbe bye abasuubuzi ababikolera ku munnange ne beekalakaasa olw'okufiirizibwa nga bagamba nti ssente ez'obupangisa bazimuweera mu budde ate nga munnange azisabisa kifuba era ne bazimusasula kyokka ate babagadde. Lwaki awo KCCA tebaako engeri gyekikolamu n'erema kulumya bantu? Wabula omugagga Matovu agambye nti emisolo balina mingi gye basasula nga kizibu munnange okugimalayo gyonna lumu kubanga ne ssente bwe bazijja okusasula emisolo waafunda ensonga eyo abakuŋŋaanya omusolo balina okugitunuulira nga tebannawamba bizimbe ne akawunti zaffe n'okutubanjiza ku midumu gy'emmundu. Yanga bwate bwagambye. Drake tugenze omugagga Drake Lubega ono munnange ayisizza ebiragiro ebipya ebikakali ku bapangisa be
era ensonda munnange zitubuulidde nti abagagga abalala abasattira kuliko ne Drake Lubega owa Quaricel Bus Terminal ne Pentagon, era ono mbu yayisizza ebiragiro eri abapangisa ku bizimbe bye. Buli mupangisa amuwe ennamba ya ttiini ye, era yaganye okutunda goodwill ku bizimbe bye, era omupangisa akikola n'amukwata yataddewo engassi ya bukadde 2. Obukadde 2 Ham ne Kirumira nabo basattira. Ham Kigondo owa Ham Shopping Ground ne ssentebe w'ekibiina ky'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira bonna munnange basattira nti olw'okuba be bali ku lukalala URA beenoonyerezaako ku by'emisolo, omusolo gwa rental tax ogusasulibwa bannannyini bizimbe buli mwaka nga guva ku ssente abapangisa ze basasula landlord. Mu bagagga abalala munnange abasattira abalajana waliwo Moses Kalungi, Bill Gates olunannyini kizimbe ekya Kalungi Towers ategeezezza nti munnange ekikolwa kya URA okweddiza akawunti kikyamu kubanga balina emisolo mingi gye basasula nga balina okuweebwa obudde basasule mpola mpola okutuusa we bamalayo, naye okumala mbu gayingira mu akawunti kigenda kuviirako abagagga bangi okwabika emitima kubanga URA bwezingako akawunti ssente zonna eziriko ezitwala, ate abamu babeera baziterese kwongera ku bizinensi, kwongera mu bizinensi zaabwe obutagwa. Kati bw'oziggyako zonna bizinensi nyingi zigenda munnange kulemererwa zisaanewo. Wabula bino byonna mu kubitegeera obulungi, omusomesa w'ebyenfuna e Makerere University Fred Muhumuza ategeezezza nti kikyamu banka okukkiriza okuyingira mu akawunti y'omuntu kubanga kuba kuyingira mu byama eby'omuntu ekitakkirizibwa, naye kitakkirizibwa mu gavumenti za eri walala, naye kati gavumenti y'abasajja baffe bano muganda wange Profesa owamanyi naabwe mwemanyi. Kakati Godfrey Katongole ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Kata ategeezezza nti URA ekyokweddisa akawunti z'abagagga kyabasanyusizza kubanga abagagga abamu babba omusolo nga bayita mu lisiiti. Waliwo abagagga abalina enkola ey'obutawa basuubuzi lisiiti eraga ssente ez'obupangisa entuufu ze babeera munnange babawadde, kubanga omupangisa bw'asasula omugagga rent wa bukadde 3 ku lisiiti, omugagga ateekako akakadde kamu, abalala emitwalo 5 kyokka. Waliwo abalala abatagabirako ddala lisiiti. Katongole ategeezezza nti nabo basattira kubanga URA yabalabudde nti abatannaba kusasula musolo gwa income tax nabo egenda munnange kuyingira mu akawunti zaabwe ejjeko ssente zonna yesasule. Ebyo bye bifa munnange mu Kampala ku bagagga baffe ab'ebizimbe n'abalinamu zi bizinensi. URA bwetyo munnange esazeewo okuyingira mu akawunti z'abantu butereevu. Twetuume kikati, twetuume pusi mese bagayuga ndi akawunti ene mese ngeri na ssente bannange eno embwa ngeri na ssente.